enteekateeka ezigenda maaso mu ggwanga lya Amerika saaba zino bwe twogerera za kukola akulira eggye ly'eggwanga lya Uganda CDF Commander Defence Forces nga ye Muhoozi Kainerugaba. Saawa yonna bamukola ku lwaki kugamba ebintu bino ate nga ye wenjogerera saawa zino ali mu kutya okwanama ddala ng'akimanyi nti sanctions ziyinza omuluma oba n'eggwanga lya Uganda okuba nga litataganyizibwa mu nkolagana yaalyo n'eggwanga erya Amerika eriribereddewo mu biseera bingi nnyo ate nga ne kati tukyagenda mu maaso n'okukolagana penna amawanga abiri. Lwaki kugamba ebigambo bino era lwaki kugamba nti omukulu ono yandibanga atidde oba ali mu kutya saawa zino nti saawa yonna bayinza okumukima. Wulira ensonga zino njagala uwulize bulungi point zino zonna zengenda okuwa ate naawe ombulire kiki kyolowooza ekiyinza okuddirirawo naye ng'ekisookera ddala Muhoozi Kainerugaba sigamba nti no tweet ze yavaayo ng'ayogera ba post z'ateeka ku X ng'abasigaye balowooza nti ze zamuviiriddeko obuzibu buno nedda nga tanaba kuteekayo post zino zonna. Omukulu ono waliyo senator omu mu Amerika mu ggwanga lya Amerika yavaayo n'abagamba nti kyekiseera ate tutunulire mu nkolagana yaffe ne Uganda ffe nga eggwanga lya Amerika tutunulire mu nkolagana eno tulabe ddala bintu bigatta oba tebigatta kubanga bitulabe mu kalonda kuno tebibadde birungi nnyo era nga ebisinga okuba ebyakolebwa mu kulonda byalaga butujju bwereere era ng'okulaga nti Uganda ng'eggwanga tetulina bulungi mateeka gagifuga. Ebikolwa bino byonna byakolebwa abantu babiraba era n'amawanga ag'ebweru ne gabiraba era gasalawo gakole statement eno. Lwaki kugamba nno senator bwe yavaayo n'ayogera kintu kikulu nnyo abasinga balowooza just nti senator ng'abantu abalala bonna mu ggwanga lya Amerika avuddeyo n'ayogera nedda. Senator ono ye chairman wa Senate Foreign Relations Committee ye chairman waayo. Senate Foreign Relations Committee kekana akakiiko nga wala obukiiko tuba nabo mu parliament y'eggwanga Uganda balina akakiiko akakwatagana ku foreign affairs relations ku nkolagana ya Amerika n'amawanga amalala ng'enkolagana ya Amerika ne Uganda. Kati akakiiko ako akakulira ye yavaayo n'akola statement eno nga tagikola ku lulwe ng'omuntu wabula agikola ku lw'akakiiko kakulira nti saawa zino bwe kugambidde nti saawa zino Amerika eri mu kumeeza kutunuulira nkolagana yayo ne Uganda era biki bye bayinza okukyusa olw'ebizibu bikolebwa kusitandikira ddala mu kalulu kana kabaddewo. Mujjukire bulungi nti nno Uganda y'ensi ezimu eziwunyiza ku sanctions za Amerika era nga abakulu abamu abali mu magye bwe bamala okubakuba ku sanctions ne baba resigningsa. Kati kitegeeza nti Muhoozi wabanga akubiddwa sanctions zino nga bayita mu tteeka lya Magnitsky Act ngenda kunyonyola Magnitsky kyeki wabula nga bwe bayita mu tteeka eryo ono saawa yonna baba basobola okumuteerako visa ban nga tasobola agenda mu ggwanga lya Amerika oba amawanga gonna gakolagana ne Amerika ate n'ekirala nga n'ebyobugagga bye byonna tebikola ki yasobola bikwatako ebiri mu Amerika wana amawanga ago. Kakati njagala otunuulire kino ensonga eno ng'ovudde ku Muhoozi ye ng'omuntu tunuulire eggwanga nga Uganda amagye g'eggwanga Uganda kubanga mu kiwandiiko kye yawandiika ng'agamba nti nno n'eggwanga Uganda lyonna security relations zaayo zigiddeina ne Amerika balina ozitunuuliramuko baddemu bazeekennenye bulungi balabe ddala tukyasaanidde okubawa bino ebintu wammanga oba nedda tukyusemu kasukaali tuwongeremu oba tetuwongeramu. Kyekino kyekugamba nti saawa zino Uganda bwetunuulira ebyokulwanisa bye tulina Amerika baleetekamu ssente newa bannayuganda ebyokulwanisa ne bateekamu ssente okugenda entalo z'omulira zebagenda okulumba simanye Somalia wa eyo yonna Amerika yeteekamu ssente bino era ssente zibasasulwa ziva mu Amerika si mu ggwanga Uganda. Recently wano mu mwezi omwaka oguweddemu nga December gwako Amerika yasalinga ne Uganda contract oba deal nga ya 1.7 billion ya myaka 5 deal eyo naye nga sente zino zigenda kuyamba mu bintu ebyenjawulo naddala nga ebyobulamu naye kati bwetunuulira saawa zino nti military wise Uganda ebadde efunamu nnyo mu Amerika era omukulu Muhoozi Kainerugaba okulaba nga avaayo ku mukutu gwa X ajje yeetonde olwo ng'amaze okutegeera nti giwunye nti ebintu bibi eri munda ensonga eziriyo zookya. Kati okuvaayo najja ne yeetonda si kye kyamuleetedde obuzibu wabula okuvaayo ne yeetonda just
kyatulongedde kulaga nsi nti munnange banno tebasinzidde ku just biwakayogera leero babadde bakulondoola kagere ku kagere ebbanga lyonna ebikolwa bye byozookola tusobola kuvayo nti nogenda kujabuzi weetonde ate buli kimu kikyuke oddemu bakulabe nga we wali edda jjukira omukulu ono abadde akozesa nnyo omukutu gwo gwa X okutiisatiisa kuteekamu entiisa oba okusiga entiisa mu bannayuganda ng'akwata abantu n'abacunya kati nga Edi Mutwe n'amukuba ekifaananyi n'akiteekayo ne juzi wano yakwata ekifaananyi kya mukyala wa Bobi Wine First Lady Babi Kyagulanyi Itungo n'amuteekayo ng'alaga nti ye ensi agirina mu ngalo ze wabula ku luno nabo bamwambalidde ate nga seneta ono ngawe nkugambye ye tayayogera nga ye wabula akiikirira akakiiko kano ak'enkolagana y'amawanga ag'ebweru n'eggwanga lya Amerika era nga ye seneta omutuufu ye omuntu omutuufu ateekeddwa okuvaayo ayogere ku sanctions era bw'avaayo n'akyogera kiba kiwedde jjukira omukulu ono gwe nkugamba akulira akakiiko ako bamuyita seneta Jim Risk yavaayo n'abagamba nti ekimala Muhoozi Kainerugaba osusse we wandikomye mu luzungu kye bayita you have crossed the red line kyosusse kye wandikomye era kati ssaawa zino akako kaweddemu tetukyagala kuwulira nti simanya bwetonze biki tebituyamba akako kaweddemu okitegeera ekintu ekyo so okwetonda kwe bakugaana n'asindikayo Adonia Yebare basindikayo uyo twawulire bali mu security ng'avaayo ayogera nti munnange Muhoozi tayogerera ggwanga lya Uganda yonna kuwajjukira Muhoozi yagamba nti nno agenda kusala enkolagana yaabwe n'Amerika kubanga yayinayo wiino abadde amulaga nti nno Amerika eri mabega g'okuddusa Bobi Wine okumufulumya eggwanga oba okumuyamba kitegeera nga ye security alert services zimugamba so n'avaayo ate n'abiteeka ku mukutu gwa X wabula kulaba nga ebintu byonoonese n'ayanguwa ate agenda sinkane ambasada wa Amerika mu ggwanga Uganda amwetondere ndoza ambasada n'amuwa ku magezi n'amugamba waaso osanga genda ne posito zijjeyo ate omala ogamba abantu munnange munsonyiwe nakoze ensobi so byonna najja n'abikola naye ng'ate akakiiko keri kamaze dde okukkiriza nti ffe tetwagala kumanya ekimala essaawa zonna buli lunaku babadde bakulaba ng'okola by'okola oyogera by'oyogera naye ku luno ekimala ze ssaawa kati bakukoleko era ekiwandiiko ekyo kyavaayo nga kiraga bulazi nti no bagenda mukolako so enjogera ssaawa yonna tulindire essaawa yonna ekivaayo wabula yo omukulu yavaayo Muhoozi Kainerugaba n'avaayo n'alaga abantu nti mannange yeetonze era yakola nsobi biki kija n'avaayo namugamba nedda tetwagala kwetondako kimala kisala okolebweko Magnitsky Act eno egera mukwatako Magnitsky Act kesobola okukwata ku muntu nga kinoomu ate sobola okukwata ne ku nsi ng'eggwanga lyo wabula omuntu nga kinoomu ye nga Muhoozi weekegeza bagenda mubandinga okugenda mu nsi ez'enjawulo bagenda ku famire ze bagenda zijjako ebyobugagga assets zonna kwegamba nga yonna kunyonyoddemu awo eyo yo sanction yandiba nga tagenda kugiwona so oluvannyuma lwawo Muhoozi asindise ankowe ate nga ono amulwanirira nnyo Andrew Mwenda amanyikiddwa ku international scene audience nga bagamba nti yono agezezaako nnyo okukwasaganya eggwanga Uganda oba nno oluusi ne Rwanda okubakwasaganya ku level y'ensi yonna nga yamanyi byebagala okuwulira byalina okwogera n'engeri gyalina okubabikkirira wabula nga ku luno yavuddeyo ate nga naye ndowooza nga amaze okufunako ku bino nti ekintu kati kyatuuse we kirina okukoma tekyasobola kudda mabega navayo naye nayambalira Amerika ng'agamba seneta ono nti gwe lwaki temufa ku ggwanga lyammwe mufe ku byammwe bibakwatako mugezako kuyingira politics ya Uganda biki ebyo kwegamba ng'ayogera bingi nnyo naye ate tenyinza okugamba lwaki ayogera bino nti Amerika eri ku interferinga ne Ugandan politics ate etya lwaki we baali musaininga sente ezo mu December billion 1.7 billion emu ne million 7 lwaki temwazigaana ezo sente nga mugamba you are interfering with our politics eggwanga Uganda lyetongodde lisobola okwebezaawo lwaki musaba sente Amerika sente zino mpitirivu nnyo bannange wankuwadde mu mwaka guwedde waliyo sente zaazuulibwa ne bagamba bagenda zisala twagala accountability biki byonna
ebyo byaliwo naye ate ekisinga okwewunyisa nti sente zino baba bazisayiningira temumanya ng'eggwanga wabula muzuula bamaze kubanga babalabisizza bagamba ne zino tubali tuzifuna mu kusayininga tuyinza kimanya kati wovayo n'ogamba nti nno ate mwetongodde lwaki tewakyogera mu ssente ze bali bagenda okusayininga. So iravayo n'alaga Amerika nga bebadde ekyankalanya amawanga ga Afirika na buli kimu era ng'alaga nti tugenda kukola ki era mbu yakooye nnyo Amerika kubanga etiisatiisa ne Federa gundi ye ng'omuntu gwawolereza ate yasinga okutiisatiisa bannansi b'eggwanga Uganda. Kitegera ekintu ekyo kati awo ani asinga okutya bannansi b'otiisatiisa oba gwe kennyini gwe Amerika gwetiisizza? Ate jjukira nkugambe Amerika ku luno okukola ekikola kino teri mu kutiisa oba teri mu kukuba kalango wabula eri mu kubuulira kiddako kubanga gwe guno omulimu gwa seneta ono gye gino emirimu gye gyakola kakiiko kakulira era ne mu kwogera tayogera ye nga ye omuntu ayogerera kakiiko kakulira era eggwanga lya Amerika nti ssaawa yonna sanctions ziruma era n'enkolagana ya Amerika ne Uganda mu bisintu bya security yandibaamu kati ensasagge. Bagezezzaako bambi basindise ba ambassador basindise uyo Andrew Mwenda ayogere ne Chris bali omunsi ono nga ye minisita wa ICT n'avaayo n'agamba munange CDFC yayogerera eggwanga Uganda erina omwogezi waayo tuba tukyali awo bayitisa kaseera katono nnyo ate nga omwogezi gwe baleeta okwanjula nti agenda okwogerera Uganda mu media Alan Kasujja ono nga yaliko omukozi TV presenter ate n'amaana akolerako ne BBC nga bamuleese bagala kati munange bano bwe tuli ekintu kyengedde tulina okukwasaganya public relations international relations n'amawanga mangi kubanga kasita tuluzinga international audience oba amawanga ag'ebweru kiba kitegeeza ne wano ku ground ekintu kitulidde kuba kati amaaso ku lutimba amaaso gonna gatunulira eyo. Mujjukire nti no Museveni tanaba kulayira alina okuba nga alayira okukakasa ekisanja ekirala naye ate mu mbeera ng'eno eriwo ng'abantu bavumirira okulonda okwabaddewo nga bagamba nti kubadde kupange era omuwanguzi bamumanya dda nga tebanabana kuyingira mu kalulu. Ebikolwa bino ebigenda mu maaso nabyo ate byongera kusajjula mbeera. Muhoozi ye bwe twogerera tamanyi kiddako wabula akyali mu kugezaako kugambe ne Balamu yennyini yavaayo lwatusindikira Balamu n'avaayo ate aveyo naye awolereze oba avumirire amawanga ga Amerika okuyingira mu nsonga zino ate lwaki muyingira mu nsonga ezitali zammwe ate mukola biki wabula nga byonna tebikyayamba kubanga ssente muba muzifuna temuzigaana nga mugamba nti zino nsonga sizaffe sizammwe temutuwa ssente zammwe ssente zo muzifuna wabula ate bwe bajja ne bababuuza accountability ku ngeri gye mweyisaamu engeri gye mukola elections zammwe bannansi mubayisa mutya ng'olwo muvaayo mugamba nti tebibakwatako bino bya ggwanga lyaffe Uganda tusobola okulyemalira ebyo byonna nze kugambe biraga kiru kimu biraga kutya nti ekijja tebakimanyi era tebakisuubira kwe kutya okuliwo ssaawa zino benjogerera nti General Muhoozi Kainerugaba atidde. General Muhoozi Kainerugaba asindise Andrew Mwenda avuddeyo ayogedde Balamu avuddeyo ayogedde Kabanda avuddeyo ayogedde Secretary General wa PLU balese abacuba abapya bagezezako buli kisoboka ate bateekewo embeera naye tekikyasoboka kati benjogerera kyayise era ssaawa yonna bwe twogerera bwe tuwulira nti no waliwo sanctions ezirumye ziba zirumye wabula nga sanctions zino ziyamba kize kugambe kuwaddemu ekifaananyi n'enkutangazamu nti no buli mwaka waakiri ekitono ennyo miliyoni 7 eza US dollars ezijja mu ggwanga Uganda. Miliyoni 7 eza dollars za Amerika eziyingira eggwanga Uganda kibaleebalemu ogambe nti no miliyoni nga 2 za dola buli lunaku eziyingira mu ggwanga Uganda okuva mu Amerika ng'ate zisupportinga government ya Uganda. Amagye babawa training babawa ebyokwambala babawa ebyokulwanisa babawa ebintu bingi n'emirimu mu mwanga malala nga Somalia abantu ndozowulira abantu nga balwanira okugenda Somalia tugendeko mu ggwanga eddala tukole ku ssente kubanga ssente ze babawa ate si ze bafuna wano nga bakolera wano ku butaka
era nga eggwanga lya Amerika liriweza ssente ezo. So wotunuulira nti Amerika wesalawo negamba kati tujjemu omukka tukijjemu engalo n'ebigere tuvuddeyo mu Uganda tetukyalina kye twagalayo. Uganda eyinza okubonaabonamuko awo. Jjukira bagamba nti baprotectinga gains naye ate gains zino zemuprotectinga nga teziriiwo. Lwaki tuli mu mabanja? Jjukira Amerika kasekuteekako ebintu ng'ebyo ebigenda kucyankalanya abantu abalala bonna abaali yagadde okukola naawe, amawanga amalala gonna gali yagadde okukola naawe ate nga kologana ne Amerika. Ate nga tukimanyi bulungi nti Amerika ekologana n'amawanga mayitirivu. Kati gwe odda n'okologana ne Uganda gwe wataddeko sanction, naawe obeera wetadde mu katyabaga nti bayinza okussaako oba okutunulira mu nkologana yamu nabo ate naye n'okussaako envumbo zino. So nekiteeka nti kasita bakuteekako sanctions oba ogenda kubeera mu isolation, abantu abasinga bagenda kuba bakulaba bulabi tebakwefasa n'emikwano gyo oba amawanga agakuliranye ga mikwano gyo babeere nga tebakyasobola kukola ki kwefasa. N'ekirala kinjagala mwetegereze mujjukire nti no wano mu Uganda buli mukulembeze ateekeddwako sanctions. Tewayita bbanga ddene nnyo nga bamuwumuzza wabanga ali mu public office. Tugeze yali General Elweru byakola ekasese bamujjako kuba CDF. N'owulira akandiho eyali yakulira CMI bwe yakola ebyambyone ne bamuteekako sanctions ne bamujjayo naye ne bamulitayalinga. Bwe batyo kubanga jjukira gwe kasobanga gavumenti yo ate nga abantu abaliko sanctions be bagifuga kiba kiraga bulazi eggwanga ensi yonna yonna nti dino eggwanga teriri legit era eggwanga ddungi lyakola nalyo business na bintu bina byonna ebigenderako awo abasinga bwe batiira ne bagamba nedda sanctions etuzaagala. Nkuwadde nti Andrew Mwenda mu kiwandiiko kye yagambye nti ffe twagala na kumanya ate ne CDF sanction tazitya biki ebyo mujja byogera wano naye ate sanctions we ziruma ojja okulabira ddala amazima. Nekyo ekirala kye neebuuza lwaki okutya kungi bwe biba nga temuzitya lwaki mwogera bingi lwaki muvaayo ne mwewolereza ne mukola biki ne mu ABCD bla 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 nga bwe nkunyonyodde nti bingi ate nga tubiraba mu nkubo wano ate ne ku mainstream media nti ebikola byazaakola mu bantu obujulizi bazaayeteekako buli kimu kati weekiri ekisobola okumukwata ne kimuvunaanya amugamba munange essaawa yeetuuse waba kukima bukimi basobola okutwala waba byonna kyolina okumanya nti byonna webanga bisaliddwawo kisobola okukolebwawo. Kati muganda wange gwalaba vidiyo eno njagala otegere bulungi nnyo nti wadde akalulu ka Uganda kaggwa okulaya tekunakubeerawo wabula ate bingi ebikyuse mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Amawanga g'ensi yonna kuba kati nga gatunuulira enkolagana yaabwe ne Uganda kiba kitegeeza nti kati Uganda egeze mu katyabaga ak'amaanyi ennyo ketwandyetaazemu omuntu nga alina obumanyirivu atutaaseeko oba atuyambe. Bino byonna Muhoozi Kainerugaba biri mu makkati ye nga CDF ate n'ebintu byazaayogera ku mukutu gwe ogwa X bya post zazaateekayo n'ebikolwa ebize bikolebwa amagye ne poliisi mu ggwanga Uganda ate ye byakulembera awo omanyira nti kati mu byonna ye yasinga okubeera ku line nga bamwetaaga nga newe kuba kukima bayinza kukima ye ng'omuntu ate abalala bannayuganda ne babaleka oba abalala ne babaleka ne baba nga ate bo basasulwa mpola mpola be bazze bakola eggwanga Uganda. So yene mboze egenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Basaba mulaikinge video eno musharinge content mutuwe obaka wame mu comment section wano mutuwulire mwe kiki kye mulowooza ku mbeerera egenda mu maaso wabula nga nze gego gengesobodde okubawa olunaku lwaleero mbaagala nnyo mweraba. Enteekateeka ezigenda mu maaso mu ggwanga